Bamikwano tuze n'ebbaluwa yaffe ey'olwaleero era ngenda basaba nono naye temu ku magezi asobola okuvuunuka embeera mwali ffe ffennyini ffe tugenda okumuyambako okusobola okugisummuka okugivaamu yeetaaga buyambi bwaffe. Kale badde n'olwakayimba ako akayimba kaweereza omwana omuwala gwe tugenda okusomera ebbaluwa ye era nga nze mugamba kimu nti oli musiraamu naye ekkiriza nti Katonda waali. Katonda akuwulira mu lulimi lwonna kasita obanga okimanyi ku mutima nti oyo gwokkiririzaamu kubanga ye akebera ku mitima gyaffe ebyokungu butayagala na kumanya naye sigala ng'omwekutte bwe kimu kigenda kutereera. Omwana ono atugambye bw'ati agambye nti nkulamusiza Lavin Masha ogamba otya obulamu kansuubire nti bulungi agambye Masha ebyange biwanvu nzize ngoberera amabaluwa go nange ne ŋŋamba kanneweeyo mbeeko kye nkugamba nange bampe ku magezi agambye nti nkola mu kyumba ky'omuwalabu ali eri mu Oman agambye bwe nali nzije mu kyumba ky'omuwalabu Lavin najja nga nasaba enviiri zange eza dreads naye bwe natuuka ebbugumu lyali lingi nga bw'omanyi ebbugumu ly'e Oman nga bwe nzinaabamu masa tezikala nga zisigalamu amazzi kuba nali sinadraya ate nga bwebimanyi ebyomulimu onaba kaseera kale enviiri zammalako emirembe ne ŋŋamba kanzisale. Enviiri ezo zaali zimeze era nakwata emiguwa ne nzisalako ne nsigazako growth eyali ameze wansi agamba Masha bwe nasalako enviiri ezo ekyewuunyisa enviiri zange nali neebase ezasigalako nagenda okuzikuka ku makya nga Masha enviiri zange teziriiko era simanyi enviiri zange gye zaagenda. N'olwaleero enviiri zange ku mutwe zaagaana okumera nazisala mu mwezi ogw'omunaana ogwa last year paka n'olunaku lw'olwaleero Masha sirabako nviiri zange ku mutwe simanyi gye zaagenda. Olunaku lwe nazuukuka nga enviiri zange teziriiko nakaaba era bwe ntyo nakwata essimu yange ne nkwira mami wange ne mugamba nti enviiri zange mami nzuukuse teziriiko ku mutwe. Mama nga bambamanyi yatambulako naye gye yagenda bamugamba nti enviiri zange ebyazitwala biri mu nnyumba mwenkolera agamba ntidde ekyatwala enviiri zange tekiikomewo ne kino nanze. Agamba Masha ndi mukazi mwavu era ndi mukazi munaku amanye embeera yange ewaka ne mu bulamu bwange nze nzekka tunuuliddwa era nze nzekka eyeetunuulidde nzaaliwo okwevuunula oba okwevuunika. Ngenda kola ntya? Saagala kudda waka nga sinamalako contract yange kubanga siinayo obuyambi bwensuubirayo era bwe ŋŋamba nti kanzireyo netambulire obusente bwe nnina buyinza n'okuba nga tebugenda kummala ate nga buba tebummaze siina wala wensuubira ssuubi oba omuntu yenna okunnyamba. Agambye ebbanga limaze mu kiyumba kino nze siina kye nali ndabye kyawongo era siyinza bawayiriza nti nnyina kye mbateeberezaako. Agamba tebamanyi nakumanya nti enviiri zange zasalwako kubanga sibalaga nze mbeera nsiyeko ebitambaala era simanyi oba ebitwala enviiri zange bya wano oba byewaffe e Uganda wabula bino mbyogera kubanga maama wange bwe yagenda ku musawo bwe batyo bwe baamugamba nze nga nze simanyi kituufu era n'ekikyamu sikimanyi. Eyo y'ensonga lwaki nzize gye muli mumpe ku magezi neekutte ku mmwe kubanga ebintu bigaanye. Butuufu ntya bwe ndaba positi ezitambula eziraga nti mu mawanga g'Abawalabu mulimu emizimu neebuuza nti tezigenda kunnona obudde bwonna ngamba oba ngende ewaka neeyiiye naye ndaba ne bwe naagenda okweyiiya
siyina busobozi bugenda kummazaako ate ngamba bwe nasigala wano ne ngamba nti kantetenkanye nnyinza okumalirizanga obulamu bwange nabwo bulugendeddemu ng'ekyano n'enviiri zange nakyo kibunonye weesabira mwamupe ku magezi bwe waba waayina amagezi gagamba nti nno nnyinza okusiga mu mutwe gwange enviiri zange ne zikomawo ajja kuba anyambidde ddala bwe waba yakirinako idea eyo naye nja kuba ngirinze bannange baddiya omukyalo ono omwana ono oba omuwala ono ali muno mu guruupu era y'omu ku abo bemmanyi ennyo ababeera ku Lavin Masha nga bwe nsula positi yange yasooka ogibikula ali omu ku abo abasooka ogibikula ali omu ku abo ababaddewo nange naye nga butuufu naye alina ebizibu ebimutuulidde baddi ebiseera ebisinga tugamba nti oba osanga ebizibu ebimu tebiriiyo tugamba nti tebiriiyo ku lwa nsonga emu nti ffe nga ffe tetubimanyi era tetubiwulira bibeerayo olina tula n'ekizibu kye naye nga tamanyi wakigabana naye onatudde n'ekizibu kye okuva mu mwezi gw'omunaana paka mu mwezi gw'okuna egyo gy'emyezi 8 okitegedde mukwano kati gwe takiwulira era takisuubira oyinza ogamba tekiriiyo naye nga gye kiri sigenda kulondobereza wabula kaninda amagezi gammwe ge munaba mumuwadde kubanga ekituufu kiri nti agenda kubagawulira oyo ye abeerako 24/7 mbagala nnyo era mbagaliza olunaku olulungi mukama katonda abankuumire mwebala okunjagala mwebala okubeerawo nange era nze ngamba kimu nti mukama yekka gwe mba mbakwasa abakuume kubanga nze sirina kye nsobola kukola nze nga Masha ndiwo just nga bwe ndi wabula mbagaliza amakya amalungi mbagaliza olunaku olulungi good morning have a nice day